Asman. Munafe polisi yamukubye amasasi nemutirawo sawa nga emune kitundu ku district ekiro. Yabadde akola nga biostat mu ofisi yaffe ya health. Munafe ono yabadde ava mu ofisi saawa ezo kubanga abadde ali kuyingiza reports z'amadwaliro nga azisindika ku website ya Ministry ya Health. Naye ebiseera ebyo ng'afuluma police nemukubirawo just amasasi nemuto oba akoze mistaken identity tetumanyi. It's very unfortunate that police sometimes they don't know how to use their guns, because this is a matter where they would have found out what that person was, what he was doing there before they could just shoot him. Kati abasirikale babadde nga bakola emirimu babadde ku mirimu gyabwe ne wajja omuntu ono ku Luwire bwe yazze ne bamuyimiriza nti gwani olagawa nti n'agaana okuyimirira n'agezaako okutambula okugenda w'omusirikale gye yabadde. Kati bwe yasemberedde omusirikale n'agoba amasasi 2 mu bbanga buli n'agaana okuyimirira era n'agenda mu maaso n'akola ki n'amukuba essasi n'afa.